Konfufu era nga tuzze nago mu bungi ddala nga era tusaanidde kugasobwa. Nze Shafa Bakatamale ne munange mebo mulungi katufune ebikulu bitudde nago mu bujjuvu. Ebikulu ngatali konfufu nga Omuka ayimbuddwa nano n'ebintu byewaayo mu maanyi n'amahara agafunye. Omwana wange namuleka munju. Omukazi alumirizza omukoziwe okumuttira omwana ayagala bwenkanya. Musumba yageze n'amukima ewuwe. Muka Paasita akoze olutalo bwaleese omukazi omulala mu nnyumba. Ali mukumanye Abagambibwa okutta nannyini ttaka nedde Mubende bagguddwako gwa butemu. Tukyalina emitwe emikulu mingi gye twagala bakwate. Kale agakyo kyaleero katugatandike n'ensonga z'Omuko Yiga Muhammad abadde abanje ebintu bye ayimbuddwa era n'agende wajjaja w'omuwala ne bamukwasa ebintu bye. Abatuuze mu bintu bye Buloba ne Kalambi bamutenderezza olw'obuzira. Jjajja David Ndawulo olutuuse ku poliisi wakisalabiddwako ng'ali mu kafubo ne mukoddomi we Yiga Muhammad abadde mu nkomyo ng'azze n'olukalo lw'ebintu omukubi yaleeta nga mu bino bateesezza agenda amuweeko ttanka n'entebe n'ezimu ku ngoye zibadde zikyaliwo. Bakoze enteekateeka y'okuyimbula Omuko Yiga era olubadde okufuluma ekkomera asoose kwebaza abamuyambyeko okulaba ng'afuna obwenkanya. Nebaza nnyo Mama Fino olw'ensonga kyamukutteko ku mutima n'alabanga mu butuufu alinga omwana we ow'obulenzi gwe bakikola nga bujoozi bwennyini. Yeebaza Bukedde TV ak'ensuso olw'okulaga amawulire gano okutuusa lwayimbuddwa. Kwebaza Bukedde TV olw'omulimu gwekoze ogw'amaanyi ennyo okunwanirira nerabanga nfuna obwenkanya. Naye ne jjajja wa Niifa webalire ddala munaye bonna obusobozi byonna by'otukoledde munaye muganda wange asobole okuvaayo. Agambye nti wakusonyiwa abafamire eno olw'engeri gy'ayisiddwamu ne bamusiba olw'okubanja ebintu bye. Kuba ekyamazima bamalidde obudde bampayiriza ku bintu bye saakoze. Kitegeeza baba bamalidde obudde bwange okunzisa mu kkomera n'okunfiiriza emirimu gyange. Oluvudde wano ayolekedde Buloba Kiweesa ng'agenze n'emmotoka era olutuusa asanze ebintu bye babimuteeredde dda mu luggya nga n'abamu ku batuuze b'e Buloba asanze bamulinze dda wakati mu kusaakanya nga bamutenda obuzira. Mu byasanze bamutegekedde mwe muli entebe, tanka, amakanzu ne gomesi ne kasuuti kesa akatono. Kyokka olubirabye n'ategeeza nga bw'atagenda kutwala ngoye nnyambalemu nti era atwalako ntebe na tanka nga bwe bakkiriziganyiza ku poliisi. Nga luli bwe nali nagamba nti buli kimu bajja kukireeta ambasabyeko ntebe na tanka ebirala babisigaze. Wano ssentebe w'ekyalo ng'alina akakiiko ke bamutegeezeza nga bw'alina okutwala ebintu ebyo byonna kuba amaze ebbanga ng'abibanja. Ebintu ebyo nze nkusaba ogende n'ebintu ebyo ngera bwekkiriza okutwala biri. Mukasabye abatuuze bamuyambeko okutikka entebe ne tanka olumaze okubissaako neyerema okutwala engoye ze bamaze okwambalamu. Engoye bagambye tebikyaliwo ntwala ntebe na tanka sirina kyenjagaza ngoye. Mu birala kubaddeko ekifaananyi ky'amasomoogi ne mapu ya Buganda. Mukazi anoonya agamba amajja ng'owasenze amajja era temanyi omwezi teguyita nga sinawo. Olumaze okutikka ebintu n'akabatema nti kati abanja mahale ge nga basoose kugaana kugamuwaalo ne wawalukawo oluyombo n'ekididde n'abakyala w'ekyalo kino kwe kumwoyawooya n'ategeeza nti mu mateeka g'Abayisiraamu alina okuddizibwa amahale ge. Nzema omukyala aleeta amahale gange. Beesoza akafo mu nnyumba n'afulumayo n'ennamutebi nga zine ssente z'amahale mu ngalo n'afukamira ne batandika okubala mutwalo ku mutwalo ng'azimuddiza. Yiga olufunye amahale ge n'alangirira nga bamweyambudde era kati amulekedde Isaac mu butongole. Amahale agampadde simubanja mu busiraamu ne mu nnono si mukyala wange kutalase mulekedde Isaac njagala nesunga nnyo okulaba wano ku mbaga ya Isaac. Kyokka mu kusimbula tewabaddewo katemba nga abafamire ya Namutebi bakasuka engoye omukozi aganye ku mmotoka ekiddiridde kubadde kutandika
kuzisambasamba era Omuko n'asimbula emmotoka nga tazitutte. Abatuuze basiimye Omuko Igolovu mbwalaze kuba abakazi basusiza obuyayi ne bamwebaza okubazibula amaaso. Bannange obuyayi buyitiridde, sente zaffe tuli bavubuka, sente tuzijja wala ati wojja nojjanga wano ye muno mugende mubeeragane nange ejjakubiro nayo gyendi bambitutte tewali ofuma otya emyezi ena nono. Abafumbo bayibuli etugamba Katonda kyagatta tewaba akyawula. Emmotoka y'ebintu agyolekeza maka ge Kiwumu Kalambi ng'eno baliraana olumulabye bamwaniriza wakati mu mizira. Abudi Muwonge yakusakidde gwino ku Bukedde TV. Kale ate mama alajanidde ab'obuyinza afune obwenkanya ku mukozi we gwe bateebereza okutta omwanawe w'emyezi 8. Poliisi erambuludde weetuuse mu kunoonyereza ku nsonga eno. Mary Nankabira omutuuze w'Amasanafu Lugala yali maziga olw'omwana okufa nga ateebereza omukozi gwe yajja Koboko okumutta. Nankabira ategeeza nti bino byaliwo ku nkomerero y'omwezi oguwedde ng'ali ku dduuka ng'abaana abaliswaka n'omukozi. Omwana wange namuleka mu nju ng'omwana mulamu ne munaaza ne muleka nga yeebase ningenda okubatwalira amata ku ssaawa 4 nensanga ng'omwana wange azannya. Ningamba omuwala nti omwana wange oyo mumpe ngende naye nangamba anti kamala omwambaza olugoye mukuleetere. Ayogedde engeri gye bava ku dduuka okuddeeka ng'omukozi amuleetedde emmere kyokka embeera gye basangamu omwana nga mbi. Nangamba nti anti nziza kutuulako wano ku dduuka amasannyalaze ewaka gaweddeyo. Nemugamba jangu kanzigalewo edduuka tugende ewaka nkimu omwana. Nadduka najjayo omwana nemugamba nkugambye kukwata oli omukulu. Nangamba let me carry this one kuba ayogera Luzungu tayogera Luganda. Namuteeka ku mugongo. Wamuteeka ku mugongo ngenda okulaba omwana ensinga egwa bweti. Nemubuuza omwana abadde ki? Kyava ngamba she's in a deep sleep. Nemumusumululako bwenti. Okulaba omwana ng'era agwa azibirizza ayasamye. Kyava ngamba nze omwana sirina kye mukoze anti alabika afiiridde mu buliri. Nemugamba otegedde otya nti afudde. Bamuddusa mu ddwaliro gye babategeereza nti yali afudde. So nangamba omwana nga yafudde dda. Agamba yatuma omukozi pampa ku dduuka n'agenda yeekweka mu kiyumba gye bamusanga n'omusajja ng'ate ku kyalo yali yakamaleko ennaku 3. Nga ndaba omuwala tadda nendeka omulambo mu nju. Olwo ate ntandika kunoonya omuwala nengamba omwana we abangi eyakadde ennaku 3 ate naye abuze. Nsanga abakungubazi ne baŋŋamba tujja ku lulwo ate olagawa. Ne mbagamba omuwala mbuzeeko ndandi awo ku ssaawa 2:3 nga bamuleese. Nga bagamba nti tumusanze ali mabega wa kiyumba ekitanaggwa ali n'omusajja. Ekisinga okumuluma ye mukozi okumutegeeza nti yali ayagala kudda waabwe ate bwe baatuuka mu paaka ya baasi neyikyanga ate ekiro n'asiba ebintu bye. Nga yapaakinze dda buli kimu ekikye yataddemu n'essimu ya sita wange n'obugoyegoye obumu obwange. Okumukwata ne mutwala ku poliisi. Abeewaabwe bamusange ku poliisi aleme kundeetera ate bizibu birala. Olwatuuka ku poliisi ne bamubuuza yabagamba kimu nze yatta omwana. Ne batugamba tugenda bawa miliyoni endala 2.5 omwana muwala mumute agende. Olwabeewaabwe bw'omuwala nga be bakola ki? Be bagamba nga poliisi y'Olugala egamba muteese kino mukole ki? Mukimale. Naye twava ku poliisi nga n'omuwala talina na statement tebamuggyako statement. Olw'okuba tebafaayo ku musango guno yagenda n'aloopa ku poliisi Nateete eyajja ne batwala omukozi nga tannasindikibwa mu kkooti. Njagala mmanye omuwala oyo yatta atya omwana wange. Kyenjagala okumanya kuba ndi mweraliikirivu aba waliwo eyamutuma amutte naffe obulamu bwaffe buli mu katyabaga. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luko Yesigire ategeeza nti poliisi eri mu kunoonyereza ku musango guno. Omusango gwo tetwasobola kugufunirawo kuba famire yasooka n'egenda mu maaso n'enteekateeka ez'okuziika
kyetutegeddeko nti bagezaako n'okuteeseganya ne famire gyebajja omwana ono era bwe baalemagana kwe kujja ku poliisi naye ekikoleddwa kyekyokuba nti nno omwana ono agambye okuba nti yali emabega w'okufa kwa bebi ono yakwatiddwa essaawa zinakumirwa Nateete era fayiro yatwaliddwa dda ewa ofiisi ya Resident State Attorney okubaako kyatuwa bulamu. Membe Brian yakusekedde gweno ku Bukedde TV. Mawulire ga nnaku nnyo okuva erudde ate Muka Paasita gwe baagobye mu nnyumba akoze olutalo bwazzeeyo ewaka n'akizuula nti ate ba omukazi gwe baamugobezza ate amukomezzaawo. Paasita yeemuludde n'adduka era bino byonna bibadde mukono. Ruth Nabatanzi atabukidde Omusumba Peter Kayizi olw'okuyisa amaaso mu ndagaano gye baakoze eggulo n'azza muganzi we Nakimera mu maka gaabwe kye bakkaanyizaako obutaddamu kumuleetayo. Ono yalabikidde ku gataliiko nfuufu olunaku olw'eggulo bwe yaddukidde ewa Town Clerk Luwera Majarani okuyambibwa olwabba Omusumba Kayizi ow'ekkanisa ya Rivers Christian Church International okwagala okumugobaganya n'okutunda amaka gaabwe mwazaalidde abaana. Nsabira mu nnyumba ekkanisa ebaddewo emyaka gyonna alwana alabe nga nfuluma nze nga neeyagalidde. Nabatanzi abadde ayomba okufaako obufi mu maaso g'abatuuze yabuulidde Town Clerk ku ssimu ng'abba bw'avudde ku ndagaano gye bakkaanyizaako. Nemba esonyiwa ne vidiyo n'enzikwata olunaku lwaleero Musumba yagenze n'amukima ewuwe bwe batuuse wali mu kkoona n'amugamba kansookeyo yajje Musumba n'ajja ne bagenda mu nnyumba. Agambye nti bba yatuuse n'okuleeta muganzi we Nakimera mu nnyumba emisana Tuku n'abasanga era n'agezaako okubalwanyisa kyokka abaweereza ne bamulemesa. Abaana bwe bagenze ne bamugjayo abavubuka omukazi afulumye wabweru ensonyi we zimukutte abadde ayagala kwambalira mujja we. Omusumba Kayizi bw'afunidde oluwenda n'atolosa Nakimera olwo ye n'amalamu omusubi. Wano ewajjidde omu ku baweereza ab'ekkanisa ayambalidde Nabatanzi bw'amulangira okubeera ensibuko y'amaka g'okusatulukuka n'ayagala okumulwanyisa okutuusa abatuuze babataasiza. Ali mukumanye magumba nawe oli munafu olwana ki olmedde walagi mukoneko. Abatuuze bavumiridde ekikolwa ky'omusumba ono ekyokwagala okugatika abakyala bombi. Yatoba ne bbaawe ne bazimba okumala emyaka 7 nga bali bonna ayingira atya n'ayingira paka mu kisenge. Era bavumiridde n'embeera y'abasumba ku kitundu kino abatanudde okusatulula n'okusiiga obukyayi mu bantu olw'okubuulira enjiri ey'ekifuulanenge. Amakanisa agagenda gagunjibwawo buli ddakiika abantu bakyali ku kigendererwa kiweereza Katonda bali mu kukola bukozi ssente era Bayibuli egamba nti muli balabira ku bibala byabwe. Kati ne bajja okusaba n'agenda paka mu kisenge olunakusaba yalabuka n'agamba ndiba kyeno ate egenda mu kisenge. Kati tulinayo bannabbi eyo wansi abamu bababbako poloti bagamba mbu babacyankalanya n'abafumbo. Amumye emboozi y'omu kisenge ye kennyini omusajja n'amugamba nja kufuna kyenkukola kikulume kati afunye omukazi omulala atandise kulwanisa kkanisa. Lwaki emboozi y'okwagala n'agiyingizaamu ekkanisa. Nabatanzi oluvannyuma akutta abaana be n'addukira ku poliisi y'e Mukono gy'azibirizza obudde oluvannyuma lw'omusumba okulagira abaweereza be okugalawo ennyumba kyokka n'atayambibwa. Alina abavubuka bamukumba ewaka abalagidde baggalewo ennyumba era essaawa eno sina wa kusula na baana sina wengenda kwebasa baana kuba omusumba yennyini Kayizi Peter Ndikumu yagambye abavubuka baggalewo. Joan Nakate yakusakidde eggulu lino ku Bukedde TV. Kale ebyo nga tubiretadde ebbali abantu 5 abakwatibwa ku misango egy'okutta nannyini ttaka nebba bagguddwako emisango 4 okuli ogw'obutemu. Bano omulamuzi tabaganyiza kwennyonnyolako n'abasindika ku alimanda mu kkomera e Mubende. Buli simu gyenfuna egamba omutwe gwange bagwagala ku lusaniya. Abantu 5 abakwatibwa ku byekuusa okutta abantu 2 e Mubende okwali nannyini ttaka Mmiri n'abaana Mutebe nebba Abdullah Kayizi ekirwanyi mugombole ekiruma Mubende nga butwakagala kunfunga situmula omwezi ogwedde olwali basimbiddwa mu kkooti. Bano adde maaso g'omulamuzi w'eddaala erisooka e Mubende era likiwanuka babasomedde emisango eno okuli okukutta Abdullah Kayizi
okukola ebikola eby'amateeka ebyaviirako okufa kwa Navo ogezaako okutta Muzaffar Sekamate ate omulala gwogezaako okutta Ibrahim Kavuma abavunaanibwa kuliko Benjamin Tumusime Prince Lukundo John Birije Mire Kasemeire ne Zaina Kakayire omulamuzi ategeeza nti ngenda kusomesa kitundu omwezi ogwedde abawabirwa n'abantu nabakwatibwa nga batuze ekirwanyi Mubende bazza emisango egyo ategeeza nti Kasemeire ne Kakayire ngenda kusomesa kitundu omwezi ogwedde era nga bali ekasanga nti mwakisunga bakimanyi bulungi baako Tumusime eri amaze okutta Namutebi ne Kayizi nga baagala okumutolosa ne bagatako n'okweka John Birije omuwabi wa gavumenti emmere Jacqueline Akawo ategeeza koti okulonyiza ku misango gino kukyagenda mu maaso bw'ate omulamuzi tabaganyiza kwebuzaako n'abasindika ku alimanda okusanga ku mwezi 15 omwezi ogw'omwenda. Omulamuzi wamaliza okubasomera emisango ena azzemu nasomera Benjamin Tumusime n'abantu abalala 7 omusawo gw'okumenya ennyumba ne babba TV n'ebintu ebirala. Oluvala koti abenganeza abagenzi balaze obutalimativu nti abantu ebita emikulu mu misango gino kulina byafuze abakuma omuliro mu bantu tebanakwatibwa. Obwenkanya tetunnabulaba bulungi ekiri awo kuba kati olwedde omuntu ow'amaanyi nnyo bakakwatayo omuntu omu Tumusime. Bannabyabufuzi bangi tebannakwatwako neyali akwatiddwa kyamanero firi yateebwa ng'essimu evuze. N'omwaguzi wa poliisi Mutundu Byewamala Leche Kawala aliko byalambuludde. Gatako tuli mawulire gatali ku nfufu era kino kitundu kya kubiri kyetukomyewo nakyo nga tukigudde n'empaka z'okunoonya omusomesa asukkulumye era ng'olwayo tukuleetedde akulira essomero lya bonna basome erya primary erisinza abaana abangi mu kibuga Jinja. Ono omukulu w'essomero ayitimusizza essomero lino ng'ayita mu kutumbula ebyenjigiriza ebitone by'abaana okubayigiriza okulimira wafunda n'okukyusa endabika yaalyo. Wetutukide ku ssomero lya Victoria Nile Primary School eryabo n'abasomi erisangibwa mu kibuga Jinja mu Busoga tusanze alikulira Harriet Gandhi. Takwise ayongeramu obukodyo mu bayizi abakuba ebivuga ebyekinnansi batuukane n'omutindo ogw'ensi yonna. Tutute mu lusuku olw'essomero lwasomesezaamu abayizi okulimira awafunda n'atulambuza kalina ey'emyaliriro ebiri okuli ennyumba ez'abasomesa ez'omulembe ze yakajjako engalo n'ekikomera kyatadde ku ssomero lino okwongera obukuumi bw'abayizi. Olwa security twateesa n'abazadde n'ab'olukiiko tutandise okuba nti tuzimba perimeter wall eri concrete okuba nti abaana baife babanga bali enclosed muno bali secure. Harriet Gandhi nzaalwa y'e Kabuli mu ggombolola y'e Nawandala mu ssaza ly'e Namungalwe mu disitulikiti ey'Eyiganga ng'agamba nti bw'oyigiriza omwana eby'emikono n'okuyimba obeera okasusa ejjinja limu n'okwasa ebinyonyi bibiri nti era aba asobola okweyimirizaawo mu biseera eby'omu maaso n'okubeera omuyiiya. Omwana asomerwa bw'ayinabanga academically tafuuse oba dokita oba musomesa oba engineer avaawo ng'asobola okukola omulimu gundi. Abaana baife abandi beekuserinze eno mu mizaano. Yakugukira Kaliro Teachers College, Kaliro National Teachers College ne Makerere University yafunira diguri mu byenjigiriza. Okusomesa yakutandikira ku ssomero lya Spire Road Primary School mu kibuga Jinja gye yava n'asindikibwa ku Victoria Nile School ng'omumyuka w'omukulu w'essomero oluvannyuma n'akuzibwa okufuuka omukulu waalyo. N'afuuka deputy mu mwaka gwa 2000 era awo bwe bantoolerawo mu 2002 n'amala bamutransfaringa bandeeta Victoria Nile School. Abaliwo n'abaliddawo balirwawo okumwerabira olw'enkyukakyuka sinzigu ze yajja nazo ezaasikiriza bannajjinja okumwogera abayizi ne baba ku 1000 okutuuka ku 2500. Era nebaza abasomesa n'abazaire n'abakakiiko aba management n'aba PTA kubanga kikoze zenka. Itiwa ni yonka wano Victoria Nile School erimu abaana abasubika obungi bw'amasomero agandi nga 12 kati twava ku stream ina bukyaida
tuliko situyimu 5 piwalo ogyeko okwenyigira mu by'emikono lyerinantamegwa mu kuyisa abayizi abangi mu bibuuzo ebyakamalirizo ebya Piero buli mwaka mu kibuga ky'Ejjinja. Ate twafuna neyina ng'ate abaana baife babanga bamaze okuva mu P7 buli lwe bajja wonna wonna bakola bulungi nnyo. Jemima Mirembe Kyoyagala Kasada ng'ono muzadde ku ssomero lino agamba nti Gandhi ye yaleeta first grades ku ssomero lino. Bweyogera ku enrollment ejjire waigulu kubanga buli lwe mukola obulungi timwetaaga nakukuba kalango. Results dakero idonka ndeyogerera abaana bayongera okolaki okuyinda mu ssomero. John Paul Chirigola ng'ono atuula ku kakiiko k'ebyensimbi ak'essomero lino agambye nti ennyumba z'abasomesa zigenda kutumbula ebyensoma ku ssomero lino. Ayinza kwongera okukola obulungi olw'enkolagana ennungi eriwo mu bukiiko abazaire abasomesa n'omukulu ye nga head teacher. Ne Richard Nsubuganga atuula ku kakiiko akalondola ebyensoma ku ssomero lye limu agamba nti Gandhi alirwawo okwerabirwa. Omuntu ayidda eno kanti ali kufuluma essomero lino aba amubona olwa kamera eyo amugaso ino yeyida ku issomero kuno ya Victoria National School. Kibuuka lumu yakusakidde eggulu lino ku Lwabukede TV. Ate ye ssentebe w'ekyalo akabidde mu kkooti omulamuzi bamusibye emyezi 16 lwakwogera kalebule. Kyokka oludda oluwaabi lubadde lwagala asibwa emyaka 2 abeere ekyokulabirako eri abalala. Omulamuzi wa kkooti y'Entebe Antonde Mponzesi yotimu asalidde ssentebe w'ekyalo Katengerera nga yentegeereke ekirundizi kya kusiba emyezi 16 lwakwogera kalebule. Omulamuzi okusiba ntege ekiddiyo okwogera n'okuwandika kalebule ku mugaga Beni Kavuya ku byekusa kutulugunya abantu omunenkana z'ettaka nga mulumiza nti yakulirira ebitongole ebitali bimu nga biwenguze. Ssentebe Ntege wakati mu maziga si omulamuzi yamwe ekiboneza ekisamusaamu nti kuba alina abantu balabirira ate nga n'obulamu bwe bwakusibwa mu 10 abasibe banne bwe bamukuba omugo ku lubuto n'afuna obuvune munda. Omulamuzi w'ottiimu ayimiriza mukulu y'omusango okumala akaseera nga beetegereza ebiwandiiko by'eddwaliro ebyawebwa ssentebe Ntege. Nti ekyawandiikibwa mu zonna kyali kiraga nti wali tolina buzibu bwonna bwonna mu lubuto. I thus finalize that there is no medical condition brought to the attention of court that renders it impossible to have the convict have a custodial sentence. Ekyobulamu tolina nsonga tolina kyabulamu kyolese okakasa nti nekiwetaaga kubeera mu kkomera. Ategeeza nti amuwadde ekirundizi kya myezi 16 bw'aba tamatidde waddembe okujulira. Abalamuzi balina ekkobaane okulugunya obulamu bwange era kyagisizawo chief nze namuwandiseko n'omujja wano kuba nse ndakkiriza bikola bwebiti mu district nga bano balya bulinguzi kutubonyabonya natutulugunya. Mu kusooka pulida wa Kavuya ebazibwe Edgar asabye omulamuzi nti ssentebe Ntege yeetaaga okusibibwa emyaka 2 abeera ekyokulabirako eri abalala abono n'abanyaga bannaabwe ge bakoleredde ebbanga. We pray that this is considered as an aggravating factor. Ssentebe Ntege n'abafamire okunnya mukyalo Judith Charles tebamatidde na kibonerezo kino. Atulugunyiza kisembayo mama wange yikaze 20 yazimujja kutakiriza okulinnya mu nekko yali mujjako erigendayo. Sezala wange mwamu Muhumuza Evarist yamujjako ikaze 29 n'azitwala. Mulwale yazina mu bateba n'omuntu mwali mu maiti nsobola giba twana mbatusa ku kutaana weziri. Mulwa bafuba 2 abattigo. Nishaba abakulembeze bihanga byona kwata byamataka byaki bije batuyamba kubanga tuli bamusibira mazima geye. Olulwo lwabe lwategeeza nti emisango gino ssentebe yagiza omwezi ogw'omunana omwaka oguwedde. Jennifer Nakawese yakusakidde eggulu ku Lwabukede TV. Zo empaka z'okufumba ezitegekeddwa aba Royal Cubes zikomekerezeddwa olunaku olwaleero babadde ku DFCU Towers mu Kampala era nga bawanguzi baweereddwa ebirabo.
Kiola Nakabiri yawangudde empaka z'okufumba ezitegekebwa aba Royal Cubes n'addirirwa Katamba kushabirwa Martha Chiriowa ne Madi Naki. Empaka zino zimaze emyezi 6 nga zinda nga zatandikira ku Facebook. Bazikomekereza ku DFCU Towers ku Kyadondo Road mu Kampala nga Nagawa Jacqueline wa Royco ategeeza nti kino bakikola okulaba nga buli muntu akozesa Royal Cubes afuna omukisa okwetaba mu mpaka zino n'okuwangulamu. Kamugwa mukaaga nga twakiyisa ku Facebook kuba twali twagala abantu baffe aba bulijjo bettanire enkozesa ya Royal Cube oba beetabe mu mpaka zino. Era buli wiiki wabaddengayo omuwanguzi asukkulumye ku banne kati bano abaddako abalala ne tubawa hampers. Asinza awereddwa firiji, kuka oven blender ne percolator ate abazzeeko ne bafuna hampa omubadde birabo ebyenjawulo. Obula otya ozikozesa ku oziteekamu otya ozikozesa otya tosuulamu nsuule omulungula. Era nga leero tusaze empaka n'omuwanguzi asinze afunye kitchen set namba. Abalala abayitamu mu rawundi eno bafunye hampers ezijjudde ebintu bya Unilever ebyenjawulo. Nakabiri wakati musanyo ategeeza nti kino abadde takisuubira. Sibitegeera sawa zitegeera kwasabudoka nga tebatanira kuwangula kesha ndelina amaanyi ezayinza okubamu ennaku bbiri. Sulaiman Mutebi yakusakidde eggulu lino ku Tukuleetedde TV. Ate yaliko Supreme Mufti Sheikh Sirimani Kasirindirangwa akubirizza abasiraamu okukomya empalana. Abegeredde bulo mu Butambala mu ddwa ya Hajat Mastola Kaweesi ey'okuva Emeka. Aliko Supreme Mufti Sheikh Sirimani Kasirindirangwa asabye abasiraamu okuwala empalana wabula bakulembeze okwagalana n'okuyunga oluganda. Asinzidde bulo mu Butambala makaga Haji Sulaiman Kaweesa ku ddwa yateekeddwa okwebaza Allah olwa mukyala we Hajati Masula Kaweesa okoma okuva Emeka. Kulikayo kulikirayo ddala tusaba Katonda hejjayo agikkirize. Amiina. Ndirangwa ategeeza nti abantu okusiga empalana ku bannaabwe. Tuyunge oluganda tetukutula luganda n'okuddamu okwozaayoza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda olw'okutuula ku Namulundu emyaka 3. Abakuliza n'okuliza obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka bwebadde ku matikkira ag'emyaka 3 bave mu kubongoota. Emirimu egivaamu ensimbi era mwanukule omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka yabaga nti omubongoota mukole nnyo emirimu egivaamu ensimbi kasita mulimu okubeera gwa halali gukole. Y'omukulu w'ettalo ly'e Butambala Sheikh Ibrahim Waswa kibirayiko okudda omuzigo w'abakyala basuse okommonta emmiri n'abasaba bakikomye. Abakyala agafunye ennigi ne bagula ku lutalo. Abakyala ennigi eyogera olulimi kiri Allah. Sheikh Sisang tamususa awulirira abasiraamu bulijjo okuwala efitina. Buli omu awangaala ekinene nnyo emyaka 40. Seeka ono watugambye alina emyaka 80 something. Myaka 80. Golooza obulamu abunyumiddwa ebbanga ki? Nga n'olwaliro akaaba makulu ng'oddanga olugaseeka. Omujaguzi Hajat Masula Kaweesi yebaza Allah olw'okumusomesa okukola hijja. Zaani atuuka ku Aramu, zaani atuuka ku Lawuga, zaani atuuka awali Nabbi Muhammad. Endatuukangawo nga ngamba alhamdulillah. Allah abaana bewampa bebantusizza wano. Ebyo nga bityo Sheikh Sulaiman Lubega akubiriza abasiraamu bulijjo okwetanira enteekateeka za gavumenti basobole okwejjamba abo. Ayogedde ku ddwa y'okwebaza Allah okusomesa Haji Faizo sirina buli okudda okuva Emeka. Buli Faisal muraatun swaliha ya mukyalo omulungi azimba bbaawe Hajjati wallahi kano ku mwaka guno gwosinza okukola n'ogamba Hajjati agigenda e Makka. Yagisina buli yebaza Allah olw'ekyamutuusizaako. Kubiza bahaji betwagera nabo ne bahajati tusobole okukuuma hijja yaffe. Ebyo nga biti bannansi badyalako ng'abeera mu Uganda balonze olukiiko olubakulembera balonze ssentebe bati Mubeeza ono ategeeza nti baagala okulanga otumbula embeera z'abakongo mu ggwanga. Ffe twajja wano kubeera wano tukole bizinesi byaffe tulonde baana baffe byakulya. Tubeere tukwatagane ne gavumenti
kubanga tusobola okukola nga tetukwatagana ne gavumenti ne gavumenti etuyambe kubanga gavumenti mu Uganda etuwa security nga ba refugee. Ai Nibe Mulaganino Mubeza, here in the name of Almighty God. Mu kitundu kyaffe kino ekirala ekyamawulire agatali ku nfuufu waliwo nnamwandu asobeddwa eka ne mu kibira oluvannyuma lw'abantu lw'abamu ku bazzukulu be okwekubaana n'abantu batankana ne batunda ekibanja kye ekiwezaako yiika 10 nga takyalina wadde waalimira. Bino birina kifuma Naggalama mu disitulikiti ey'Emukono. Ruth Bugwere w'emyaka 85 namwandu wa Paulo Lukabula Mbuga ategeeza nti bayasenga ku kibanja kino ekiwezaako yiika 10 ku byalo Kalagini Nakanyonyi mu Nakifuma Naggalama Town Council mu disitulikiti y'Emukono mu 1977 namwasa mu mwaka gwa 1968. Ekibanja kino okuva lwennajja okuva ewaffe ekyampisi mu 1968 endoliito zatandika oluvannyuma lwa okufa mu mwaka gwa 2009. Juma Kayondo bwe yamuzimbako ekikomera n'aleeta emmotoka n'etandika okusenda era n'asala poloti n'aguza abantu ab'enjawulo nkati talina yadde waalimira emmere ey'okulya. Munyambe sina kyakulya ndowooza n'oyo omwana enjala ye yamutta. Asibye abo buyinza okumudduukirira asobole okufuna obwenkanya nti kuba n'ettaka ly'ekijja baalizingako lyonna. Ngambire maama Nabbanja gwempulira ayambe eggwanga banyambe ne Museveni ajalambule Nakanyonyi nga mwabiwulidde byonna mwebiri byonna vulugu akomeeyo. Moses Kaliso omusika w'omugenzi abooluganda n'abatuuze batubuulidde nti baludde nga babagobaganya era nga babasuubiza okwatuusaako obulabe singa tebeesonyiwa nsonga za kibanja kino. Poliisi Naggalama mubbi yagiwasa bw'atuuka wali bafukamira era bamutya bamusinza instead ate bakwata ze ne banzigalira byakatandika okussa nali amatooka eri ne babisenda byonna sete ne zifa. Sitegeera gye bajja buyinza kugenda kubanga mu butuufu bakyamu 10 ku 10 abatunda ekifo kino tebalina buyinza. Bano bagamba nti beekubidde enduulu mu ofiisi ez'enjawulo wabula nga tebannayambibwa. Egambo bw'oba oyagala okulaba impunity etambula ogisanga wano wali definition of impunity kubanga buli muntu yenna takambwa. Poliisi tesobola kubaako kyekola, RDC tesobola kubaako kyakola, kooti tesobola kubaako kyokola. Kwera ne weebuuza ani ali emabega w'ebintu bino. Ye Juma Kayondo gwe balumiriza agamba tebalinawo bannannyini era n'abawagaabwa okumwesonyiwa kuba nti alina buli kiwandiiko ekikwata ku ttaka lino. Kati ye aclaiminga n'alaga nti ndi ku ttaka lye oba ku kibanja kye eno Kalagi Kabaka land, this is Mission land. Lino ttaka ly'Abakristaayo binajja poliisi. Kati ye bw'agamba nti ate erimenya ebintu teri kintu kye. Kyokka ssentebe w'ekyalo Nakanyonyi Abdul Makombi agamba nti nannyini kibanja yakwasa Kayondo obuvunaanyizibwa okumugobera ku bannannyini ate n'amwefuulira. Kooti ebabuuza nti kooti y'eggombolola yasala etya nti ekibanja baakiwa muwala. Kakati bambi omuwala olw'okuba nti teyalina buyambi n'afuna omugagga oyo Juma namugaa njagala ngobera ebintu bye ku by'ekibanja kyawe. Kakati Juma n'abimukwasa. Kati Juma bw'abimukwasa be bamanye engeri gye baategeeraganamu. Nyambi Kenneth yakusakidde Gwino ku Lwabukedde TV. Nga tukyali ku nsonga z'ettaka enkaayana z'ettaka ku kyalo Buyuya ekisangibwa mu ggombolola y'Emasinya Ebusiya zirinnye enkandaggo. Gwe balumiriza ategeezezza nti ettaka lino yaligula emyaka egiyise newankubadde kati ng'akaddiye. Ng'abire mu nnyo omwezi ogulitula kulaga embuzi ya famire y'omugenzi Musa Bandali nga balajja n'okubibwako ettaka lyabwe. Bano balumiza jjeni okumu ku bemego wa kino n'atuuka n'okumenya amayumba. Kati bwe yamala ogula puloti yatandika okuzimba ennyumba. Bwe yazimba ennyumba Janet yayida yagwisa ennyumba mirundi ediwera ng'esatu. Tuzeeyo ku kyalo okugoberera ensonga ez'ettaka lino okumwatubulidde nga byagula ettaka lino nga muwala muto ku mitwalo 29 ebiseera ebyo. Si ssente nnyingi ate nga tewali azirina. Oli agamba ntunda naye nga tewali azirina kati bwe wabeeranga nazo n'ogula. Ategeeza nti kyamuyinsa ate mutabani we Cowboy ng'onaamuyita singa ate okutunda ettaka lye eri Musa Bandali batali wadde kumutegeezaako.
nga sirina kyemanyi ne mwanyina nze amuzaala nga talina kyamanyi. Ekituufu kyennyini sandigenze ne Musa mu kooti nandibadde nga ngenda ne cowboy yeesimbyewo eyatunda amugambye aveemu nembeera ne Musa mu kooti nemusinga. Bwetukidde cowboy gwe balumiriza agambye ttaka lyali lamuzeeyi okera enkunguni yali mwanyina owawokumu nga yakozesa olukujukuju n'afuna omu ku baana bamuzeeyi ne bakola ekiraamo nga kitaabe tamanyi. Waliwo omuganda wange omukulu mu myaka gwe yali akolegana naye gwe basooka okola wiiru nga muzeeyi amuwadde ettaka kati ettaka baba agamba nti lyali lirye ate lwaki Janet ye yakolegana ne mukulu wange ne bagenda ne bakola wiiru nga bawoolye ettaka bwaba nga lyali lirye. Kati ffe ng'abaana b'omugenzi bwe twategeera ne tugenda mu kooti ne tusazaamu eyo wiiru. Mu kubuuza okumukupuutisatu ezoogerwako teyasobola okutegeeza nti zizaddwa ku bandali ayanukudde bw'ati nga bava ku plooti yaani n'okutuuka ku plooti yaani bababuulire n'oyo naye ajje abagambe nti this is my neighbor. If they fail to produce their neighbor by that time, why today? Ye cowboy yewunyiza kooti kubanga yasala omusango tebatuuseeko ku ttaka lino. Nga famire ey'oli nannyini ttaka tetwafuna chance yonna eyogera either mu kooti or anywhere. Twabuuzizza okumu lwaki bwe yategeera nti cowboy atunze ettaka tiyamulepa ku poliisi bw'ati bw'alambise. Omuntu gwe nasanga kutta gw'osanze n'ekintu kyo bw'okwata omwana wange mukwata amutwalawo. Talina bizibu byaleeta oli yagamba yabisobola era twali naye mu kooti ne tubimala. Dewo Kyaligonza yakusakidde eggulu enkulu Abagambibwa TV.